Dr. T tayinza okulaba nate munnange nno nagamba nga abaana bali ku social media kati walabye Rema yavuddeyo n'awuliriza Hamuza waliwo akatambi kabadde Facebook ng'eraga nti Hamuza akyaye Rema amuyisa bubi naye nga Rema avuddeyo n'akiriyalinga si mwami we talina na Facebook account. Sooka oleke bayinza okuba nga Kibalama omusajja omukulu yavudde n'atulaga ebigere mbu gavumenti yamutulugunya n'atajjaamu mpalaati. Ate gavumenti tumanye ebifo byetulugunya njala wandone waki ne gavumenti entongole naye egicunya Kibalama bwasobola otulaga ebigere kubanga nabagamba the saga for Kibalama mu Bible bajoogerako bajoogerako mbuki ne mbagamba nti Kibalama twebuuza baasayiningirawo endagaano y'okumuguza ekibiina nakimanyako nti yali Kamwokya I rested the case kubanga bayawogera tebikwatagana bana abasajja bagezi kuona omuvubuka muto akutwala Kamwokya ku offices musayininge bazeksi birangirangi ne badde ebweru nebagukubukira obumoli natogenda obaawo tomanyi oba osayininze eki kati omusajja kati baali Kamwokya waliti sumufule naye kati wali oyagala mu kkooti ayambula ajjemu mu kkooti tewali kyakutya mu bantu mu byobufuzi tewali kyakutya nakugamba ojjo ng'owakana Dr. T Mukomolengulwabi ayikaani omuggo ayikaani ekibi kubeerako abaana tuli bulumbu naye nze mbagamba nti Rema watyanga bamaze kubanga yagambye nti fake accounts nnyingi watyanga Rema fake accounts zamaze zikolamu ssente n'alyoka akomplaininga nga badde azimanaginga kati nga batandise ozitegeera n'azikyusa olabi naye omwami ayinza okubanga bituufu gwe nabagamba tosobola kugamba boyfriend wo kato ne bakukwata ne waswa nonganize sibaawo kisoboka Dr. T bali abalongo baba balongo with different fingerprints and horsepower bwomanya kabuso bwapika ne waswa bwapika nonga nti awawukana unaweevuma bwati you can differentiate. Rema yagambye ayinza nabba California. Nabagamba nti Rema Khalifa tasobola kikola. Khalifa baamukubye mu nnyo okuveti. Bo tebaayogedde lwaki baabakubye. Naye amazima gali bwe gati. People power and no yabadde just mu vetting process. Yabadde just. Yasinga akanimifuka NRM. Akanifuka NRM. Basimba ne beekuba n'amasasi baalukutana. Bobi Wine n'agamba nsaba oli opulesitimba manyi kati ojja wali tebe baaka abantu abo senyu ng'agiri mu makkati ne bagayimba yuyanga wini nga tomumanyi yimba oluyimba lwa East Africa gy'omuyiiye nga jakasita obadde ogenda kwesimba onyimbira East African ku kati East African yegenda okutaasa abantu b'ennakawa tuli mu East African community etaasa eti abantu b'ennakawa abaana batalina kati ekyokubiri Khalifa ekyasinze omukuba baamugambye sinika ku manyi nga gayero waliwo NRM n'afuluma butereefu tebasobola kuwakaani era mbalabula Seggirinya musenya amannyo Seggirinya mwerongoose enkwawa mwerongoose ebifo ebikyamu ebyo people power byebuuza omuntu atanaaba afuga atya abantu ati wulira Kabira ati wulira Dr. T lituzala wanno wulira Kabira tanaaba lwaki omukyala tali waka ajja n'agwa bugwi mu ntebe yeyo bakozesa ekyo nti wanike enkwawa yaya nga mulimu akalevu kawole isimole kisasi okimanyi nti oli mukunjeregera wano kati kyeŋŋamba jakasita gwe kyakulemeza kiri kimu ababadde baveti nga babadde baganda kati banoonyeza emmandwa yonna ekuli ku mutwe nga tolina bayikolizimu everywhere ate era mbadde Sebunya babadde beekuba obufaananyi waliwo yagadde eggonde Sebunya yeekubyiza obufaananyi akaviiri kano bake kavuddeko problem akaviiri ate nno Sebunya yasaze akaviiri nako tebaakasaze busazi tebabalimba mu maati baaba yakasaze ani yasaze akaviiri ekyo kiwuku kyekiri mu kumulya nokuba kimulya mu fashion ye kyali kirya Kenzo kyekeze era warema ekya Kenzo kyali kyazigizaga ekyono si kyazigizaga eyo nsi ate nabagamba Dr. T gundi vaayo tulage nti omukazi wuwo Sebunya aveyo ati nkwata akatambi ng'omukuba obubi ate okuba omukyala kiragaosajja anti wulira bwe tokubanga omukazi oyo jakasita yogera anyango kalu wulira yogera amazima okulyembwa n'embizzi
njagala oga nti sijja kasasi kubanga mukazi wange sekubanga mukazi wange okulyembwa n'embizi yembwa n'embizi byogera nga ladde okunkubira ladde kitekusa tomanyi okuba omukazi obusajja okufa obusajja okufa yo obadde otya ekyo ng'okisingyeko essira kuba mumanyi bwe wali kapito nze mbabuulira Rema Namakula byonna bona opanga bwe bapanga babadde bafunamu akawunti seezo nga sente zijja nga maafi yakuba bw'ati lwaki abayimbi tebagwa wa bugende simanyi kubanga kiri bwe kiti a church is a collection of sinners kiddukiro kyabono kati pastor yabeera chief sinner kati bugeme mwonoonyi alina ebibiiza yabampiseeko tayita batuukirivu bosa yagenda katisi yagenda si yasinga obwenzi desire yagenda naye bayibuli egamba mujje nano n'abo abalina ebibi kyova olaba nabagamba nali ngenda ndava ku BBS nga baliko bonna bakozi ba bikolobero tolina byono jakasita munaku ezibiri tonayendako nyenderawa jakasita yogera sinayendako Dr. Timba toyendako bukyanga ofumbirwe ofuwasa sifonsendanga tolina mwana bali sirina